Ate Minisita omubeezi w'ebyettaka Dr. Sam Mayanja agumbudde poliisi olw'okulemererwa okuteekesa mu nkola ebiragiro bya Zayisa ku ttaka. Kidiridde okulagira abooluganda badde ku ttaka erikaanirwa Nabbingo kyokka poliisi ne Muzimuula. Minisita omubeezi w'ebyettaka Dr. Sam Mayanja agumbudde poliisi n'omwogezi wa poliisi mu Kampala Patrick Onyango olw'okulemererwa okuteeka mu nkola ebiragiro bya Issa bwe yali ng'agenze ku ttaka erikaanirwa ku kyalo Bataka Nabigo nga bwe twakulaga ku gataliiko nfuufu ku bbalaza. Obutakkaanya bwali wakati w'abooluganda lw'omugenzi Andrew Mugerwa ne Lawrence Kigundu, omusika abooluganda gwe balumiriza okwagala okubanyagako ebintu bya kitaabwe. Wamaanyi nnyo emmundu zibeera wano omukwata otya kino kyekyawaliza Minisita Mayanja okugendayo okumalawo Obutakkaanya n'akizuula nti Kigundu yali mukyamu nti yali akumpanyiza ebintu by'abaganda be. Mayanja yalagira Radisi wa Wakiso Justin Mbabazi ne poliisi ensangi mbagirawo okukwata Lawrence Kigundu, ekintu poliisi tekyeyagaana. Abo bakwatibwe bawozesebwe bonna bogerwako wonna waali. Mayanja agambye nti okuyingira mu nsonga zino kyava ku booluganda lw'omugenzi Mugerwa okwekubira enduulu ewa pulezidenti nga Kigundu bw'ayagala okukumpanya ebyobugagga by'omugenzi. N'enkizuula nti yo Lawrence Kigundu court document yennyini yalaga nti yagenda mu kooti n'ajjayo fayiro entuufu ekwata ku muntu omulala, n'ajjayo decision eyo namba yaayo n'agiyisa ku forged document. Poliisi ng'eyita mu mwogezi waayo mu Kampala n'emiriraano Onyango yategeeza ku Lwokubiri nti baagaana okussa mu nkola ebiragiro bya Minisita Mayanja tikuba tebyali mu mateeka. Oluvannyuma bafunye ekiragiro oba amagezi okuva ku bakama baabwe anti ekiragiro kya minisita teri mu mateeka ate temukola ki temumugoberera. Tekibangawo mu nsi yonna minisita okwogera ate poliisi nejja. Owa poliisi watrainingibwawa n'oyimuka n'ogamba nti ate minisita teyagobera amateeka. Ani yakuyise? Bwe baba nga bakiyisa nga bakiyisa officially then balina okwenenya immediately ewa president kubanga president gwe balaba mu kamwa. Era nina okuddayo okulaba nti kino kiri implemented. Nina okuddayo nga bwe naddayo ewa Kiso. Ebyo nga biri bityomu ku booluganda lw'omugenzi Mugerwa nga ye Margaret Namuli eyakubwa poliisi ensangi n'omusajja yeeyita omujaasi wa UPDF Meja wa Swaisima. Embeera esinnungi ayagala obwenkanya bukolebwe. David Kalule n'ankuba namenya amannyo enule n'ankuba teke mu kifaamu no sikyassa musirika yayimirawo n'abagamba wakya nga nkuba enduulu nnyingi naye musirika yetantaasizza. Obwenkanya bwe njagala nti Meja Waswa akwatibwe, Meja Waswa Ismaili akwatibwe, batabani ba Mwami Kigundu David Kalule, Henule Sali n'abapoliisi bonna. Waswa teyali teyeetaagibwa mu kitundu ekyo. Mu sinaali eno teyali teyeetaagibwa, singa yali yeetaagibwa yandibaddaze mu nnomo we ne yeeyanjula ewa RDC n'ajjira mu ttiimu ya RDC. Kati wano yaliwo bw'obanga yaliwo n'akola ebitero yajjanga kulimino.